TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mudobozi mukisenge. Kamulimu okulamiriza. Eva ngamba kyekiri wano ne boluji bweti. Boluji ne lwegula. Luji lwegula ngenda okwekanga bweti mu kisenge. Nga ndabamu mukyala wange. Ni Nazaala wange. Nazaala wo. Ekyamala enviiri ku mutwe nga Nazaala ali bwereere n'omukyala ali bwereere balidde olubugo wansi bataddewo akasuwa waliwo emmindi waliwo n'obugoye bwe bakozesa mu kisenge okubandula oluti olaba mbugo nga ndaba omukyala n'abantu bali bwereere Nazaala nga kuliko Nazaala azaalira omukyala n'omukyala mpulira era omukyala olwandaba bwati yadduka mangu n'agenda n'atuula ku kitanda wali ebikka bwati tawulo Nazaala we yeyabulirawo naye yebikkaawo yayingira naye mu ngoye wali za muwala we neyebikka engoye za muwala we wagendawo nafuna mukwano gwange omu gye nagenda gye nasiteringa gye nayimirira embeerayo kennaku bbiri kati bwe embeerayo kennaku bbiri omutima ne gunnumiriza engamba eki ate abaana nabo mbalekeyo baana bange kangende nkoleki kangende mbajjeyo nkomawo nzija ntuuka ewaka ne Nazaala masanga akyali mbuuza Nazaala mbabuuza naye bannange ekintu kye mwakoze mu nnyumba muno mu maka muno nga kituufu kyadde kigwanidde Nazaala kyeyava ngamba nti gwe byakulema okukola ng'omusajja bwe twabikuyambyeko tubikole kati mugamba omukyala nti abaana mbatwala kankugira wano abaana omukyala akola obutalo mba nfuluma bweti n'omwana nkutta omwana omu omukyala kyava akwata akambe mu kukakkana bwe nti mulwanisa nfulume bwe nti n'abaana bano abakulu bo bafulumya bweru omukyala yagalula bugaluzi kambe ekantemerako olugalo londooza olulabo likandula lulumu olulabye ndulaba omukyala n'antema olugalo lumu genda okuntwala mu sitoowa nga sitoowa nkalu nga siminti yenna bamubbyemu ebintu byonna matirio byonna bitukozesa mu kuzimba ebintu babibbye bwe wali ate ozze waka okyali mu kutaataaganyizibwa bino ebyomukazi ate ne ku mulimu bakkubira nga sitoowa nkalu ebintu babibbye babimazeemu Ssebo nze nsanyusa okukulaba ate ewo wennyini sooka obuuze ku bantu awo olyoke nkubuuze ebibuuzo byo newankubadde nkusanze mu mbeera eno Ssebo oli otya Ssebo bitambula bitya tebibadde bibi biri awo bwe bityo covid yakutambuza atya covid yatutambuza bubi naye tujja genda tuwangula mpolampola Ssebo amannya gange nze Kalanzi-Tone engineer Ssebo toyagala nnyo bitiibwa bwe buzibu bw'abaasoma olwedde ekitiibwa kirina ekinetagisa kyewa bakimanyi kutegeera so engineer Kalanzi-Tone ono nze okubaako byemwegirako olwoze otya mu nsi bakuzadde oli mu nsi owangaalidde wa mpitiramu awo ebitonotono yoke ntegeera emboozi yo eneesinza okuntambuza okuwangaala kwange era ndi musajja wa mu kitundu muno mu Mpigi mwenzaaliddwa nkulidde pozijja emisomo mbadde ngitambuzaako mu bitundu ebyenjawulo Ssebo oze okutte akati Ssebo kuba naffe okutuuka wano waliwo abatubuulidde naffe tukutegerere mbadde nkuwulira buwulizi naye kati mmaze okulaba kyakitiibwa okusisinkana kakati omukulu engineer Kalanzi-Tone ono gwe mulaba yajja n'agwibwako ebizibu awo byonna alyagadde bw'ali eyandaba olwaleero oyigireko biyigire newankubadde tuli mu mboozi eyiye ey'obuntu kale baŋŋambye ndowooza onambuulirako ebitono naye baŋŋambye wajja n'ogwako ebizibu naye eyo bizibu yonna situjja kwetooloolayo kankubuuze olw'osomye omaze okusoma otandise okukola watandika otya okukola okumaliza kwange okusoma
nasoma mulimu gwa buzimbi gwa engineer nyingira okuzimba tufuna kampuni emu ntandika okukolera inainamu mukwano gwange nga tukola naye tubeera nnyo ba mukwano tutandika okukola bannange bagendanga ne bagendako awulo nange sisobola kugenda kuba nalinze kiri musajja mutigize nnyo kiri awo kati mikwano gyange mukwano gwa mukyava ŋŋamba naye gwe lwaki toshakalako togendako awutu kyekyakulembesa okutambulatambulamu saali nnyo muntu wakusanyukasanyuka nnyo ogenda mu masanyusanyu bwegati naye mukwano gwange gwakinyingizaamu nangamba nja kufunirayo omuntu naawe gona ogenda okukyakala naye banze nali sibiriiko naye bwe yandesera omuntu nandabikira bulungi era ne musiima sooka ne tubeera mu kaawo ne tukyakalamu kyavamu nagenda okulabya ddala nga asaanidde ddala okuba omukyala etukkiriziganya awo nga sinatuukawo kakubuuza emirimu gino egy'obwayinginiya gifuna emirimu gifuna mwali mufuna emirimu walinamu kasente akasente kalingawo ddala bulungi naye twali tukafunira ddala bulungi nnyo emirimu gikugamba sente mmekazi omanyi abantu bano bawulirizanya abamu bakola emirimu gino ne giri bayinginiya twawuliramu mwasigaza sente ne mu covid mwali mukola ffe nga tuli waka akasente ko kalingawo akatono tukisinziira ku sente emirimu gye muba mufunye emirimu bwe gibazizze esente bwe zijja mpulira ekisinziira obusava bw'omulimu n'obutono bwagwo ogamba ofuna okusinziira ku mulimu gw'ofunye letuliko sente za permanent zolina okufuna kasambali ekibalo ne mukanya n'omugaga kati gwawo wobeeredde mu kampuni eyo kampuni gyewakolera nga obwa engineer n'emirimu nga mugifuna wasobola okukolamu kasente ak'okweyambayamba kuba omuntu avudde okusoma aba asobodde aba n'ebirooto ebiwerako akasente konna kakolera ddala ninkafuna era nembaako wentuuse awaako wentuuse nazimba ennyumba yanga bwogiraba nembaako byenkolera ewaka egamba bingi ne byembaako ne byenayamba abantu bange abandi emabega mbadde nze ndiwo ku lwabo nga nsobodde obbalabirira oluusi abasinga bugala n'okuzzayo kasente ng'osomye obuzadde n'omugulirayo enkoko ekyo kiba kyakutyaza amaanyi nze nasiima abazadde be bankolera okumbuusa we natuuka nga nina obbajje zaako nange olwo okoze toyagadde bintu bino byakuwasa kyekyali kikulemesezza okuwasa nali sinaba kuba mwetegefu nnyo mu kintu ky'okuba nga mpasa nali sinaba kunyingira mu mutima nga nkyakirowoozaako mange mabegako nali ninayo omukyala gwe nali nazaalamuko abaana babiri kati nga sinaba kufuna gundi yakolaki yakuddamu kuwasa nga kyanoonya omutuufu ebyo omukyala byagaana bitya ebyo omukyala era bwomanyi ovubuka osobola okufunayo omuntu muzaalamu omwana nomuddamu nomwagalana nomuzaalamu omwana owokubiri nga oba tonnaba kubeera kukula nnyo ogambe nti tusobola obufumbo kati mbadde nakakkana nga nkyetegereza nosobola okufuna omukyala omulungi gwe naabeera naye waka olwo ebintu bino ebyobufumbo tobigenze nnyo kakati osalawo okufuna wali bize nogagalika nsalewo nfuna omuki omukyala munoona ajja kugamba ye yali amukufunidde alwo ateekamu ekinyegenyege angamba nti alaba bo bali masanyu basanyuka agenda awutunze ensigala awo ambuuza naye gwe olwaki atagendako awutu kyeva mugamba nti wayi sinaba kufuna muntu mufu gwekolaki nsobola kugenda naye angamba nti nkufunireyo konzi ojja kunfunirayo osobola okunfunirayo bona obanga ofunye omutuufu gwenasobola okukwatagana naye era nandaba omuntu soka nembita nti oba byalusaaku njogerako n'omuntu genda okulanga omuntu alabika bulungi ayogera bulungi naye nga mutuufu nange mwegombye okuba naye tugenda mu maaso ne munnange oyo tubeera ffenna mwatandika okutambulako twatandika okutambulako kugendako awutu tudigiddamu ne bannange mukusooka wali tolina budde osiiba ku mirimu ate kati wabujjawa
okufuna obudde obugafuna ekyansikiriza lulina sina kinsikiriza okutegeera kati bwe nfuna omuntu ansikiriza nange nesalo nengamba kati kansandika okusanyukamu mpulira banga ne ku mulimu gye nali nkola nalina obuli nali mukulu kituufu nalina ekitiibwa nga sifugibwa nnyo nga nsobola okusalawo kyenkoze okutambulako nga sigaanyi tutandika okutambulako ne munnange nange ntandika okunyumira obulamu kyakadde tukyakadde tubaddewo mwezi nga gumu ebiri nokula munnange amba nti ki ina olubuto olwali omuwasiza ng'ava wakawuwo olututa tukyali mukwano tweyagalako bweyagaza jja nkyalira agenda akola atya nkutegeera kati wangamba nti alina olubuto nange neŋŋamba ate kati omuntu era siiwase omuntu namuleka kukuliza bwe lubuto namugamba munnange tubeere ffenna nga naye akikkiriza enyini yasooka nokinteekamu nga tukola puroguramu za kukyala waabwe tugenda nga tukyala ewaabwe abatukkiriza okwanjula nga tugenda nga twanjula omukyala musasula ansaba ebintu kyebansaba bintu bingi nnyo bansaba yinte nga 5 naye nsobola okuba nange omuntu nali musimi ate nga ndaba alina lubuto nzikiriza n'okuzaala ajja kuzaala mukakasiza nti 1 nemwongerako ente 2 nzibeera ente 7 watwala ente 7 omanye nti omukyala nali mwagala banzikiriza bampa omukyala wano mwakyakalange ebyo temwayogerako gwe kumutwalako wakanakkiriza oba yakiterawo embeera yakusooka kumuwasa naye yakikkiriza nti tujja kuwasinga twewase muwase tubeere ffenna nkitegeera kati olwo omaze omuleeta omuwasiza olwomaze omuwasa mukwano gwange oli yamunfunira ajja abeera nnyo nnyo ku busegere nze nga ne bwe mba siri waka mukwano gwange oyo ajja ewaka ninga nti oba osanga munaye mukwano gwe sirina buzibu gwe mukwano gwoli yamundeetera nawe yali mukwano gwo yali mukwano gwange kuba yamunfunira yali amumanyi okumuleeta yamuleeta okuva eri amundeetere kati ng'ate wa mukwano nnyo n'omukyala nkutegedde bulungi wa mukwano nnyo n'omukyala akati munnange ne bwe nabanga siriwo nga omusajja agenda ewaka ne banyumya n'omukyala buli kaseera babeera bonna kimu babeera bonna bakola bonna ntandika okwekengera yaneebera kubuza tekyakuleetera kweraliikirira neeraliikirira naye nekitwala nga nsonga yenkibuuzaako omukyala nemugamba nti mukwano gwo ngaate wa munda nnyo nnyo buli kaseera mubeera munna omukyala bwe nakimugamba ate kyamunyiiza bunyiiza omukyala agenda nakigamba mukwano gwaffe yali mukwano gwe nnyo amugamba ate kakati yo naayogera ate tuli ba mukwano nnyo yakigamba oli mukwano gwange ali naye nanyiiga kati bwanyiiga egye twatukola ffenna ku mulimu n'agenda natandika okubaako ebintu byakola kuki ku mulimu gye twalikolera nze nali inginiya ye nga supervisor natandika okubaako ebintu byayogere akati bw'abaako byayogera olwo n'omukyala ewaka yekyanzi bweva ku mulimu engamba kanziruke agendeko ewaka kazoke kubuuza mu kaseera ako mukoze obufumbo mwali muzaddeyo ku baana oba byatandikamu akayingira obufumbo tugenda okugattibwa okugenda okwanjulwa omukyala alina olubuto era tugenda okatuukiramu ebyo byonna bimbadde gamba omukyala twakazaala abaana abo baana 3 mpulira muzadde abaana 3 naye kino okiraba bali bamukwano nkutegeera mpabula mbuuza omukyala nti naye nga kiyitiridde omukyala agamba tewali buzibu ate olwaki mugamba nga kituukirizawo kwani omukwano gwange mukwano gwoli kuba ye yali mukwano gwe nnyo okusinga naye nga naye waliwo ekintu kyolaba nga kisuse genda okulaba ekintu kisuse kibagamba ku mukyala mugamba naye kiyitiridde mukyala ye kyaganda kimugamba kyamuyisa bulala ekiddusizaawo emisinde nakitwala ewooli mukwano gwe bali bayitiriza omukwano namugamba kati
nina okulaba mukwano gwe naye atandise okukyankalana gye ndi atandise okunyiiga agenda ku mirimu ayogera bidala tuuka ku mirimu tandika okuwulira complain nebuuza kivudde ku ki akati mbeera twabeeranga safaari twatambulanga tugenda safaari zisaite ez'enjawulo tenava ku safaari ngamba kanzireke waka nda okudda ewaka maze ennaku nga 2 nsanga abaana okakamubuuze okudda ewaka wali odda ewaka wava ku mulimu toyagala kuddako waka wa nali nkomyewoko waka kulaba ngeri omuntu w'obuvunanyizibwa ewaka kumanya ki ekiri ewaka kati bwe mukyala we yakyankalanye okuva lwe namugamba kiri ayomba buyombi buli kimu kyayagala kyakola takyafaako ku buyambi ewaka abaana nibwe omugamba nti n'omusaba kino takikuwa mu budde y'omukyala wali yali akola yali asiiba waka omukyala yali akola mulimu ki nali nakolawo bizinesi nga y'amanda natambulanga eno ensanga amanda galayisi ku sente gasente tonotono nengamba amanda gano wakisigatwala nengasuubula mukyala wange nenaabangako kyakola nengafuna amanda ago nandika okugamuleetera etegekawo ekibanda nemufunira abakozi nga batunda amanda ye ngaagenda najjayo sente abalansinga nsobola okugula amanda amalala yali akasente kano mukakola mutya okamulekeranga olwekyo tutenga bizinensi ye oba naye wajjanga n'okima kasente just nali njagala mukulaakulanya naye afune ekyakola ki abeere n'akasente ng'asobola okunyambako kyesobodde kumuyamba neyeyamba nange kyatasobodde nenkola ki nemuyamba era nga akasente kawulidde ddala nga tutuuse mu miliyoni nga 2 ngalimu miliyoni 2 nga sobola n'okuleeta emmotoka namba eyange ey'amanda ate nga batandikira ku nsawo ntono nnyo kasente kugamba zikoze ekizivuddeyo so kati wane waka okudda wali oze kuceekingako buceekinzi wakakulaba bitambula bitya ngera omuntu okuvunanyizibwa tolina kusuulirira maka kutegedde bulungi olujja ewaka nzira ewaka ntuuka ewaka omukyala mba ntambula mu kkubo nzija bwiti ntuuka nsanga maidi omukozi alina n'abaana bange batambula bali mu kkubo eva mbabuuza nti mulagawa mukozi naŋŋamba abaana ne baŋŋamba tugendako wano ku byesuuba okola ki kwesuubamu nenkwata mu nsawo nembawa singi kakaaga ke nalina mu nsawo nenkaba bagende bakole ki besuube kati ntuuka ewaka nyingira bweti mpulira eddoboozi mu nnyumba naye nga eddoboozi erivugirawo mu kisenge kati eddoboozi berivugira mu kisenge kyenva nsembera bwenti ku mulyango ampulira eddoboozi naye nga eddoboozi lirimu engeri y'okulaamiriza byewawuliranga mu ddoboozi mu kisenge nga mulimu okulaamiriza enva ngamba kyekiri wano naye mpuba oluggi bwenti mpuba oluggi ne lweggula oluggi bwe lweggula ngenda okwekanga bwenti mu kisenge nga ndabamu mukyala wange ne nazaala wange nazaalawo ekyammala enviiri ku mutwe nga nazaala ali bwereere n'omukyala ali bwereere baliidde olubugo wansi bataddewo akasuwa waliwo emmindi waliwo n'obugoye bwe bakozesa mu kisenge bwe nakiraba bwenti enviiri zanva ku mutwe akyukirawo bukyukizi kankubuuza owulira abogerayogera byotategeera kisenge kyo okomyewoko obandula oluggi so okubandula oluggi olaba mbugo nga ndaba omukyala nabantu bali bwereere abantu bali bwereere nyazaala nga kuliko nazaala nazaalira omukyala n'omukyala mpulira era omukyala olwandaba bwati yadduka mangu nagenda n'atuula ku kitanda wali eyebikka bwati tawulo nazaala we yeyabulirawo naye yebikaawo yayingira naye mu ngoye wali za muwala we neyebika engoye za muwala we olwo obalabye mbalabye nekyokubanyega kyambula wakola otya kuba nali sina kyensobola kwogera nga nenazaala ali awo wakola otya nafuluma kufuluma ekisenge nsooka nenfuluma ebweru nenkwata essimu nenjukubira muzeeyi
azaala mukyala wange. Nkubira muzeeyi simu, muzeeyi n'aŋŋamba omanyi mutabani sooka ofune ennaku 2 wali waddemu ennaku 2 kusooka ne bwesonyiwamu abantu abo kuba nze sina kyengenda kukola kuyamba nange sina kyensobola kuwogerawo awo sooka owesonyiwa abantu abo kumala ennaku nga 2 oba 2 ntambula nembaviira ate nembaviira ningenda nembako nasooka nenesigama wa mukwano gwange kakati mukwano gwange naŋŋamba neguma onobeera awo onobeera otya ovuddeyo osanze nazaalawo bali mu kisenge balaamiriza olwo okubidde sezaalawo omubuuze ekigenda mu maaso ye sezaala yagamba ki sezaala yaŋŋamba kintu ekyo ena kyagenda kunnyamba osooke nebegomemuko ennaku 2 male okukkakkana tulabe ki ekigenda mu maaso bwenawe ogumamuko ennaku 2 wagendawo nafuna mukwano gwange omu gye nagenda gye nastaginga gye nayimirira nembeerayoko ennaku 2 kati bwembeerayoko ennaku 2 omutima ne gunnumiriza eŋŋamba eki ate abaana nabo mbalekeyo abaana bange kangende nkoleki kangende mbajjeyo nkomawo nzija ntuuka ewaka ne nazaala masanga akyali mbuuza nazaala mbabuuza naye bannange ekintu kyemwakoze mu nnyumba muno mu maka muno nga kituufu kyabadde kigwanidde nazaala kyeyava ŋŋamba nti gwe byakulema okukola ng'omusajja byetwabikuyambyeko tubikole olwo nga biki ebyakulema byayogera bye nabasanga bakola ebyokulambiriza ye byaŋŋamba nti byebyannema okukola ng'omusajja walinawo ekikutawaanya mu maka nti nno kyali kikulemya okugonjoola nze saayina buzibu saawe mpulira saayina buzibu kati bo simanyi bo obuzibu baali babulabiddewa bwe baali bagezaako okuŋŋamba nti banyambako naye oli musajja mugumu waddayo wabatunulira otya nabatunulira nakkaka nafuga obusungu kubamba kukobaako kye naalikoze oluusi ate naaligenze namukunsiba mpaka luzira naye saakyagala ogenza okugyayo abaana genza okugyayo abaana kati mugamba omukyala nti abaana mbatwala kankugire wano abaana omukyala akola obutalo mba nfuluma bwenti n'omwana nkutta omwana omu omukyala kyava akwata akambe mukukakana bwenti mulwanisa nfulume bwenti n'abaana bano abakulu bo bafulumya bwe omukyala yagalula bugaluzi kambe ekantemerako olugalo olondooza olulabo luluno olulabye omukyala nantema olugalo luno nainfuluma abulu neŋŋamba leero kino kiki neŋŋamba kakati omugezi kasita omukyala ono abaana babe abazaala ate anaabalyako mmere ate agenda kubatta kanesonyiwa abaana wafuluma na bulumi nafuluma na bulumi kanesonyiwa abaana tambule ngende kati bwentambula ngenda nzirayo wa mukwano gwange olwo nna nina stress ku mulimu maze ennaku sikyagenda kati bankubira essimu ku mulimu bagamba waayi sooka ojja eno ambaga bana ngenda kujja madde nkyalikowola naye ngenda kukola ki ngenda kujja kyejjanjabangalo nze nandi bulumi obwekika ekyawaggulu jjukira ebbanga linali maze sikola byonna ndi mu stress za mukyala nga bizibu bingi nnyo byenalina ku mutwe byenali nyitise ku mutwe omukyala ng'obampita ku mulimu ngenda ku mulimu okutuuka ku mulimu abaŋŋamba sebo ebbanga ly'omaze nga tuliwa oteeka okuba gwe wakola omupango ogw'okubba ebintu koza ate bana ebintu bitya genda okuntwala mu sitoowa nga sitoowa nkalu nga siminti yenna bamubbyemu ebintu byonna matirio byonna bitukozesa mu kuzimba ng'ebintu babibbye bwe wali ate ozze waka okyalimu okutaataaganyizibwa ebyomukazi ate ne ku mulimu bakkubira nga sitoowa nkalu ebintu babibbe babimazeemu mpulira eŋŋamba yi nanaye kyo kintu ki ekindiko nze mbadde ki mpulira nga bangoba ku mulimu kambuuze mu kugoba ku mulimu bakugamba nti gwe wabibbye ebintu bino bwe bakirowooza
Nibangamba lwaki nabuzeewo nabuzeewo omulimu n'ebintu mwe mwabulidde kitegeeza nabadde mupango gwaki wale baali tebakulaba nga toliiwo nga tebandaba ebintu we byabulira wagezaako okunoonyereza ani ebintu byabula biti ebyo ku baana abamu ku bavubuka abakozi abamu be nali nkulira ku sayiti ogundi awo ku kampuni nabuuza nibangamba ebintu ebyo wateekwa okuba waliwo omuntu omulala yabipangidde naye ngaekifaananyi kye bampa nga kinkubeerako oli mukwano gwange gwe twalinga tukola naye ku mulimu yali supervisor ne bangamba oyo ate okuba yaplaningidde ebintu babikoleki babitwale nkutegedde nga bwomanyi nti nabo baali batebeze babo baali balabako nga nange sinabo kakafu ate nga olwedde bamaze okukolaki okungoba olwe bakama bange banyiivu nnyo tebakyanganya ne bwembanyira tebakolaki tebawulira eka waganye abaana baliseeyo ne ku mulimu waganye buli bakugobye waddawo olwo ntambudde ngenze wa mukwano gwange ankubidde essimu angamba naye owaayi otule onoobeereyo n'okola otya lwaki tovaayo nojja ne tuyiiya wano ebizibu byonna bikujjudde nangamba sooka otambula omukyala sooka omwesonyimu okoleki omuviire ojje tupulaninge netugenda nali naddwa pamiti yange ninga erudde nga tekola netugenda ntugiriniyowinga mala ogiriniyowinga ontutte supiidi kantegeeri wano ovudde ku sayiti nga bakugobye okyalina obulumi obw'engalo omukazi gyakoze eki gye yatemye lwaki ate engalo bagisalako yagisala nevaako oba engalo yagisala nekutuka nesigala ngaerebeeta naye olwokuba nti nali mubuzibu nga sente sikyalina emirimu gyonoonese engalo ne baali badde bagijjanjaba neewona naye yalema okuwona genda okwekkanyiza ddala ogitwala mu ddwaliro engalo tekyasobola kuwona nali nina ogitwala mu bwangu nga sente saziiraawo ogenda ogitwalayo engalo nga batemako ntebe nga baŋŋamba yavunda gumba terikyasobola kukola kuddamu kuyunga musawo nakiŋŋamba bwati kati olwo ovuddeyo ozeeyo wa mukwano gwo wamalayo bbanga ki ewa mukwano gwange nasooka okubeerawo olowooza ebbanga lyali lya myezi ng'ebiri ng'afulaninga bwe tunoonya kukola ki tuliniwinga pamiti tukikozeeka nti bankoleddeko bambi tugiriniwalinze anfunidde omulimu gwakuvuga mmotoka omulimu twagufuna yagufuna aluweeyo genda kuvuga mmotoka naye nga tuvuga mafuta tugenda tugajje mu Mbaasa tugaleeta akati tobuza amafuta mbuza amafuta omwezi guba tegunnaba kugwako nga tebankubira simu ku mulimu baali bakusasula sente baali bampa omwezi miliyoni 1.8 baali bampa ku mafuta nga bansasula omwezi guba tegunnaba kugwako nga bankubira simu abangamba waayi kwata sente zo okugobye ku mulimu tebalina mwezi kugwako tebakwata sente tebazisasula nebuuza mutima engamba bannange ati kino kiki bakuwa nsonga kyekugobya ku mulimu tebampa nsonga bakwemiriza buyimirizananga tuyimiriza ku mulimu tolina mukono nebansasula sente zange enzire bamukwano gwange nempunga tubeera ne mukwano gwange netutoba nambeererawo nange nentuka okulaba mutuufu nga nkolaki amukalubiriza kumukalubiriza nenfuna waliwo omukwano gwange omulala ng'alina studio ngakwata bifaananyi nampita nangamba Tony jangu tukole kambuuze wali omanyi okuba ebifaananyi nali sibimanyi naye olwokumanyi mukwano gwange ovudde eri mu mukyanga amatafaali yalaba embeera gye nalimu kale okuba bifaananyi ayagala njigiriza omulimu nga munaye tayagala munenkole ki ofeebe mpulira ampise tuzze kati bwe tujja ntandise okukolakolamu kati oyo mukwano gwange yampita alina mukwano gwe
ngajja amugamba ono tonera ali wano yinginiya ali wano omusajja oyo mugambe yetereza alina ebizibu zinendowooza nti nebitwalanga byakusaaga agamba oyo alina ebizibu ategedde ekisitole kyo ekisitole kyange yali alinawo yali akiwulidde agamba olina ebizibu wetereze tubadde awo beeraawo netolodde omwezi nga mulamba tulire munange ku studio wentetenkaniza wejjayo ekikumi ekyokulya bwentyo ng'akomawo ngaddamu nga ŋŋamba oba ettone olina ekizibu weetereza olwokwetereza ategeeza ki kyasooka kimanya bulungi okumusembera nemubuuza naŋŋamba waligenze nobaako neweekebera olabika olina ebizibu lwaki obeera bwotyo newetambulirako bwe yakiŋŋamba omulundi ogwokubiri eŋŋamba omusajja ono kiraga ekyo kyaŋŋamba kituufu njagala kubuuza mubadde ku studio yo waliyo kasente ku studio tuba tutandise okukola oli amaze okuŋŋamba ekigambo ekitukolaakola ate naye studio netandika okutabuka entandika okwonooneka tuba tuli awo ng'ate kansezze batubuuza layisensi tutegeka tugabe tuweeyo sente za layisensi batuwe layisensi babagala batugamba batuggala batuggadde kakati tunoonya sente tugende tusasuleyo sente tusasule layisensi ogenda okudda nga studio bagimenye bakanso bebagimenya bamwakira kiro nga bagimenya bwasanga ku makya nga bagimenye nga ne kamera zonna tebazibyemu zonna bagyezeweddewo kati studio bagyera nga tetulina kyakukola nenzijukira omusajja oli kyeyaŋŋamba tinaye gundi tone wali etambuliddeko olwokijja mu mutwe otandika okifunamu miini oba kyekirinnya zaalawo kyeyagamba nti ekyakulema okukola wabasanga bali mu kisenge beyambudde bakikolera nazaala ate kye yali aŋŋamba kyabaana kambuuze obufumbo ye kanziririyo ddala wali kuba kati njagala okutegeera ekyali kikutawaanya eri bakugobye matiriyo bamubbye oli wa mukwano gwo yalina amakaagi omukazi akuggyeko engalo kyewuunyisa studio bakubudamizza nayo bagimenye bwe mwali temunayombagana na mukyala kutuuka ku extent wagenda okugirayo abaana embeera y'amaka gammwe yali etya era temunaba kuyombagana mukyala mukyala alina akantu ke yaleetawo aŋŋamba tuddire ebintu ebyo ebyobugagga bye tuyina ettaka motoka biki ebyo byonna tubiteeke emmanya g'omwana waffe akulaki asembayo kuba tujukira twali tulina abaana basatu lwaki ya mwana asembayo lwaki si first born nze tusaakimanya ye ng'agamba mbukuba ye mwana omuto atajja kusobola kutunda banne bali bakulu ono ba bakulu balinamu ku magezi kati ye muto tajja kusobola kutunda bali bakulu olwampubya anzija kumulamwa ankyayise baliwa bali abadde benali nsooka okuzaala mukyalo mulala ng'ayagala akondo kabeera nnyo mubakazi mukazi ayagala abaana abaana byo beera erikyaki oloti erinnya lya mwana we olwo nze olwomubuuza mugamba ate tulinaawo kakati kituteesa ebintu bino mumanya g'abaana ng'ate tulina weetuli singa mbadde nvuddewo obanga oba ffe tuvuddewo oba tulina ekirwadde ekigenda otutwala twalekayo tubikyuse tubiteeke mumanya gaki g'abaana naye ffenna weetuli tuli balamu ate kati ekyo lwaki okireeta mwe mwatandikira okuyomba mpulira oyajja obusungu bwonna buli okukola biri ebintu byonna awo nkutegeera omanyi mbadde saategeera omanyi noonya n'omutwalo gw'omuntu newankubadde yakulyakola ebyekiro abaako ensonga abaako ensonga emuleetedde yatandikira kwekyo olwo okitegeera kati kaŋŋende wali studio bagimenye temusanze mu kintu waddawa studio bagimenya ntambula entambulako oba omukwano gwange omu bandagirira
yandagirira ngendayo akulagiridde wa musawo Buganda yandagirira waseeka kakati engineer ebintu biganye ne saluni mugigadde yaliwo mu studio olwo studio mukoze ki mugigadde bagimenye kamera zonna bazitutte ennaku oluusi ezo gago tebasoma naye ennaku eri mu basoma naye akubuuze olumwadda ku ki otandise okwebuulirira ku kigambo kiri kye bagamba olwo otandise okwebuulirira wenzira ewaka olwebakamu bwe nti ndaba muntu angoba ndaba ebintu ebijja byagala okunkozesa ng'omusajja munnange kugambye nga mu nnyumba sikola ki sifunamu mirembe engamba kino nno wentuuse kirabika kitabuse yemba nfuna omuntu omu nandagirira omusawo aliwo eyo nengenda ku musawo omusawo oli banange kyataakola yakola ebintu byesobola nakunyonyola kuba ebimu binswazi sobola nabyogera tunzira ngeri gyendi omusajja omuganda emusija byogera bijja kwesittaza abantu yakolera ddala ebintu ebizibu ennyo engamba ono kakoze bino nkoze eki maze nenkomawo bwe yamala okunkolako nenveerayo kaninde ebyono omusajja ndabe bakoze eki oba binankolera ngenda okulaba tewali kyukakyuka ndi eyo okufuna omusajja omuli muganda ebanna nze nabeera ntya omusajja guno nzize wano akoze buli kimu n'akasente kenna kembadde nninawo konna akakoze eki kaweddewo lwekyavangamba nkubuulire ebyo biveeko nze nina seeke gwe mmanyi ngenda kutwala ewe seeke akoleko kwanza seeke oyo abeera seeke abeera Kampala nangamba seeke wabeera bayitawo Sentema mu Lukwanga kwanza Sentema mu Lukwanga nti nangamba lyamukutwala kwe kufuna olugendo okuva Arua okujja ntuuka ewa seeka ntuuka ewa seeka seeka nnyonnyola seeka nangamba baana Tony ebizibu olina bingi naye ngenda kukulobera dduwa naye kyengenda okusooka okuggyako bukyayi n'okuzza ku mulimu namunyonyola amazima nemugamba bulungi seeka sinaawo kasente bulungi naye ndi inginiya akasente njakkalira osooka onkoleko seeka nangamba ngenda kusooka nkuggyeko obukyayi nkuggyeko nkukoze eki nkuze ne ku mulimu nampa n'amagezi nangamba naye lwaki toddayo ku mulimu nokola kyolwamaze okunnombera dduwa lwaki toddayo ku mulimu n'osaba omulimu gye nali kwanza seeka ate kinaasoboka kitya nangamba ddayo saba omulimu eri bangoba ate naatandika ntya nangamba ddayo omulimu nkuwadde wiiki emu ddayo okoleki osaba omulimu nankwata kkubo nga nange neegumya seeka nti yaŋŋambye nga ngenda ku mulimu naye nga nogendayo nokutyayo ntyayo amba oba kulono luli tebansiba kati bagenda kunteeka mu kkomera nekyo mpisa obulungi nga ntuukayo nsangayo mukama wange nga ntuukira mukama wange nkomyewo nsaba mulimu ng'omusajja ngamba n'ennaku zino nga 3 mbadde nkunoonya nkuzze ku mulimu gw'okole nze wange timbadde nkunoonya nkuzze ku mulimu okole kwamanga ngamba jangu ku mulimu okole ne ofisi gye nali nkolamu bannyongerako ne basussaawo gwe yababba gwe baali bayita omuppi nga basussaamu nga bannyongeramu ne ku bitiibwa ne bano bannange bennyini be nalikawo nono yennyini erabika nga yavangako olukuluku okunkonjera nti nabba nga waali ekifo kye namusangamu kye namulekamu era kye namusangamu ate agenda okulaba ate nze nga bannyongedde ekifo ekirala wadda ne bakuddiza ekifo kyo kyobwayinginiya ofiisi nga ate egezeemu yagejja n'okusinga kweri kubanga luli nali nkulira bukulizaawo nga netandika okuba nga nze ngenda n'okugula ebintu byonna ebyetaagisa esitowa gye bakubbisa oluno nga gwoli nikyali
ane sente bwe wa contractor man zituukira ku nze engineer nze nona buli kimu mpulira amanja ne geeyongera kaakati kankubuuze ekyo kyatuukawo mu bbanga kikuba oŋŋambye Seeka yagamba genda mu wiiki eyo saba omulimu omulimu bagukuddiza mu bbanga ki mu wiiki yennyini Seeka gye yaŋŋambiramu ŋŋenda okutuukayo nga mukama wange aŋŋamba mu nnaku 3 abadde anoonya mu wiiki yennyini Seeka gye yamba Seeka Kasolo Seeka Kasolo mpulira Seeka Kasolo olwo emirimu ogufunye omulimu ngufunye bakkiriza omulimu amayinja bagongezza naye nga amaanyi gonna duwaya Seeka Kasolo gye yankolera kankubuuza waddamu n'ofuna akasente wakajjeeyo akasente nakafuna era kati nateereza bulungi nnyo ebintu byange byonna byaddawo n'ennyumba zange n'ebipoloti zange zaali zannaba kuggwa zonna nazimaliza nazisasula kankubuuza ate ye omukyala gyali n'abaana be naye abaana bagenda okuzuula nga ku baana abo 3 nga kuliko omwana omu atali wange abaana 2 abatali bange mu baana 3 bali omwana owa wakati ate nga ye wange era twamala nagenda ku musaayi ani yakubuusa ku by'abaana waliwo omukwano gwange omu eyaŋŋamba nti abaana abo genda okola ki obakebeze mpulira akati nengenda nekebeza abaana be mbakebeza ogenda okuzuula ng'omwana owokubiri ate owa wakati kuba bali abaana 3 ng'owa wakati ewange nga 2 si bange naye nze Seeka bwe yamaze okunombera dduwa nentereera saalaze bukyayi ku baana kuba abaana olwo tebakula nze nabakuza tebakulira mikono gyange saabagobye saabakoze eki kasite kirungi ne taata waabwe waali bamuzuula nga taata waabwe yoli yennyini yali mukwano gwaffe oli yakuleetera omukyala ate yali taata w'abaana nga ali taata w'abaana oyo mbaako kyemukola zoyo noonya kyemukola era bwe naddayo wa Seeka naddayo neŋŋamba Seeka nga Seeka omusajja oli atuuse okuntuusa ku kino kyonna tumukoledde ki Seeka yaŋŋamba kwetoboolera oyo muleke Mukama Katonda yanaakola ki yajja omusasula temwamulombera dduwa ya Kamulali Seeka yakiŋŋaana nkutegedde bulungi nali saagala nakudda ku byoyo kubanga Seeka kisaali amaze okuntereza ebyange ebyoli nga saagala nabimanyi kale ebyo embeera ekutambulira ebya embeera nungi nnyo sirina buzibu wadde n'akamu era ondaba kati n'omubiri gwaddako nze nali nkoze nga mpeddewo covid yeka yatawaanye na covid yeka mpozi nkutegeera amazima omanyi mpoozi eyo ngiyizeemu ebintu bingi ngiyizeemu obuntu bulamu ngiyizeemu okulemerako naye ate kisobola kuntuukako n'embeera nga ggwe kubanga ate oluusi bagamba nga waliwo ekikutawaanya gwe tewawulira tewasooka biwulira mangu ago nkutegedde bulungi anti olwo nga era ndowooza biri bye baakola nga binkutte omutwe omukazi owe olwaka yakuloganga yakolanga ebyo olowooza yali agoba ki omukyalo oyo era byabugagga bye byali bimutta mwali mukozeewo byali bikozeewo nazaalawo okyamuwuliza bonna gye bali eyo naye saagala nakumanya kibafaako nze kati ndiwo ku lwange na famire yange nakola ki sobola basula nti siibawe buyambi nja kutwalayo naye kasita n'oli munange waali najja kutandikira mpulira kati ku mulimu eno muno nkyasobola okutunuligana face to face oba ye bamugoba tali gyali akola naye era mpita ntunuulira kutulizibwa takyalina nakyakunga antira naddala nnyo naye nga ate sina nje simukola sikola ki ene musanga mubuuza netunyumya bwe mubuuza era ayagala kunziramu naye nze mulaga ndi nkola ki mubuuza oza omuntu yakuyamba mwoyo obubaka obumwebaza kuba Seeka muntu wanze kyenavudde nkunoonya omanyi ebintu bino ebyedduwa abantu abasinga bagaati ebikola naye nze bwe nkolagana n'omuntu ate nnoonyayo abantu alina okumpa omujulizi ti omusajja ono era temuba kukaanya azini kukkiriziganya tiwaayo omusajja ono alina ebizo naawe n'okkaanya okwogerako n'alekirese bwebyo ndowooza mwebalizi mutwala omukisa guno okubwebala era mwebaza yonna gyali bwaba mpulira yeebale nnyo yeebalire ddala wendi wonna ndiwo ku lulwe singa nze obulamu bwange bwakola ki
wafa dda okutegeera mwebaza nnyo yebalinye ddala mukwano gwange olw'abantu bonna ababadde ku broadcast eno yazikanga kapita tuli mu kitundu kyaffe ekiyitibwa people emboozi z'abantu musobole okuziraba okuziyigirako engineer Kalanzi Tony ebyamugwako ebitonotono ng'omusajja omuganda ebimu yaddaaganye n'obiteeka ku kamera naye ekyo kyemuggyemu kimala nammwe munakyeyamba okutegeera ebyaliwo musobola n'okumbuuza naye ekya omukyalo musalako olugalo ate kyo kinkoze bubi naye sijja nze kulowooza nti ye bwakola nze bwenkola kuba nze naalibaddewo kyenkola ekiraze ne musajja musungu wabusungu nnyo naye kale ekyo kyavudde kulwa mwenna abadde balaba naffe abadde baweereza mbasiibudde weraba